eno message entuukire ku Oweekitiibwa Katikkiro. Oweekitiibwa Katikkiro ebbaluwa yo tugirabye, weebale nnyo weebalire ddala, Obote yakola bubi nnyo. Tubadde tuwagala owandiike ebbaluwa egende ew'omukyala oba ewa famire y'omukyala eyawa Ssekabaka Muteesa obutwa ng'ali e Bungereza n'afa. Haya basi. Kakati mwana muwala oyo atolose badde saagala katambi ako kabawa kati nga njagala kazzaako nga mmaze okubeera nga njogera naye kayina gye katoloseemu n'ayisaawo ebyo naye nga kawanvuko era nga kuguno omulundi nkuleetedde Obote nga akulaga Museveni engeri gye yayokyamu ekkolero n'essomero Mwantale erya Ntale Mwankole nga alabula Abanyankole ku muntu afaanaganako bw'atyo. Ate nga Katikkiro Charles Peter Mayiga bulijjo atutegeeza nti omulembe guno gwa Museveni gusingira ddala giri egyaliwo ng'agiyita gy'abajega era naye tugenda kuba munnange nga tumwota buliro. So nga ate mwana muwala ono mwannyinaze akawaŋŋamudde kubanga this time atadde Katikkiro Charles Peter Mayiga ku nninga nti waliwo ebintu byaleka n'atabaako kukulubuuta bbaluwa nga bw'akikoze nga Kyagulanyi amaze okubeera ng'agenda ku malaalo aga Obote. Akena naye ayogedde ensonga ze era nga mu mboozi yaffe eno tugenda kuba munnange byonna tubyota buliro. Teweerabira aba maintenance palace gye bali nnyo era bano balina solar system zonna bwe zibaali badde bwetaaga, balina ebyamasannyalaze, balina ebyamazzi byonna, balina ne ttiimu ey'abakugu esobola okuyambako binstallinga. So nga ate ne Hillside Apartments wali ejjanyi ku Church Entebbe Road butuuke Namulanda Ekitende oba Ekajjansi awo kyamira waliwo amakulu agakutuusa ejjanyi ku Church. Eyo gy'ogenda okusanga apartment omuli buli kimu, teweetaaga kwetikka kintu kyonna, wifi weeri, amasannyalaze weegali tegavaako, so nga ate ne transport wabwereere okuva yonna gy'ova. Kakati munnange mwana muwala ono singa ovakkedo abaddeko naali badde muwayo kyovakkedo kituufu kubanga ayina engeri gy'asengeseemu ensonga ze ne zinnyumira nnyo era ne kindeetera okuzukusa n'obutambi buli obulala oba olya kuba kati saawa eno tetwagala kuleka jjinja limu nga sirivuunule, tetwagala kubeera kutuukiriza kiso kya mbuzi kirekerera omubanzi ne kitunuulira omussi. Kati mwana muwala biki byalambise naddala ng'ategeeza Katikkiro Charles. Oweekitiibwa Katikkiro avuddeyo n'atuwandiikira ebbaluwa okuva mu woofiisi ye ng'avumirira ekikolwa kya Kyagulanyi ogenda ku ntaana y'Obote n'amusaamu ekitiibwa ng'eyaliko omukulembeze w'eggwanga Uganda olw'ebintu Obote bye yatuusa ku ggwanga Buganda n'okutwaliza awamu n'Obwakabaka bwonna. Oweekitiibwa Katikkiro ebbaluwa tugirabye tukweyanza nnyo, tukweyanziza ddala Oweekitiibwa Katikkiro. Naye kaakati Oweekitiibwa tubadde tusaba ffe ng'abaana ba Buganda otuwandiikireyo ebbaluwa emu egoba famire y'omukyala ayitibwa Miriya Kalule Obote, omukyala Omuganda eyagenda n'afumbirwa omusajja eyasaanyaawo Obwakabaka bwe. Okitegeera Oweekitiibwa Katikkiro kubanga tujjukire bulungi nti Obote yawasa mukyala Muganda era Obote muko mu Bwakabaka bwa Buganda era Obote muko mu Buganda era nga Jimmy Akena musajja mujjwa mu Buganda. Oba mukitegeera bulungi, Jimmy Akena musajja mujjwa mu Buganda. Ate tujjukire bulungi nnyo nti omujjwa yabeera omuzzukulu origino kubanga mama Miriya Kalule bwali mugaba mu basajja 108 ajja kusigala mujjwa mu Bwakabaka bwa Buganda oba mu Buganda. Oweekitiibwa Katikkiro togenda kulwana byabufuzi byo ng'oyita mu Bwakabaka bwa Buganda. Togenda kulwana byabufuzi byo, ffe Abaganda tetulina buzibu. Gwayina obuzibu n'ekikolwa Kyagulanyi kye yakoze. That's why you want to criticize ng'owandiika amabaluwa agatalimu makulu. Oweekitiibwa Katikkiro we tusinga okwetaagira ennyo okufulumya amabaluwa agafaananako bwe gato togafulumya. Tukwetaaga nnyo okufulumya amabaluwa agafaananako nga gano ng'ogawandiika olw'abaana ba Buganda abaggweredde mu makomera, olw'abaana ba Buganda abateekebwa mu zi basement ng'ogawandiika eri gavumenti eri mu buyinza. Singa otukolera ekintu ng'ekyo Oweekitiibwa Katikkiro tulaba nti oba otaasiza abaana ba Buganda. Abaana ba Buganda kiba oyogerako nga bavundira mu makomera nga tosobola kuwandiika yadde akabaluwa akabibibi okutegeeza abali mu buyinza bakomye ekintu kye bakola. Oweekitiibwa Katikkiro togenda kukwata Ssaabasajja Kabaka omuteeke mu by'obufuzi byo eby'ekiboggwe.
togenda kukwata baana ba Buganda na Buganda obateeke mu byobufuzi byo. Eno message entuukire ku Oweekitiibwa Katikkiro. Oweekitiibwa Katikkiro ebbaluwa yo tugirabye, weebale nnyo weebalire ddala, Obote yakola bubi nnyo. Tubadde tuwagala owandiikire ebbaluwa egende ew'omukyala oba ewa famire y'omukyala eyawa Ssekabaka Muteesa obutwa ng'ali e Bungereza n'afa. Njagala basajja mwe mujjewo obunnanfuusi, mmwe kennyini mwe mwesaanyizaawo Ssekabaka Muteesa, mmwe kennyini Abaganda mwe mwamwesaanyizaawo. Mwalekawo omwana owammwe yalina okukuuma Obuganda, Beni Kiwanuka ne Muzunga n'Obote. Kati ssaawa zino kiso kya mbuzi kirekerera omussi ne kitunuulira omubaazi. Mwagala kukwata omusango gonna n'obuvunaanyizibwa bwonna obw'okufa kwa Ssekabaka mu bukube ku Obote lwakuba mugenzi, naye nammwe mwalina ensobi zammwe. Kale Obote bw'aba yawaŋŋangusa Ssekabaka wiiki zokka ffenna tukimanyi yamuwaŋŋangusa. Ani yamuweera e Bungereza obutwa? Teyali mukyala Muganda yawa Ssekabaka obutwa. Kale tubale tusaba munoonyereze ku famire ye, naye mugiwandiikire ekiwandiiko ekigigoba mu Buganda. Era muwandiike ekiwandiiko Oweekitiibwa Katikkiro nga kiva mu ofiisi yo, okiwandiikire famire ya Maama Miriam Kalule Obote nga mugigoba mu Buganda, kubanga yafumbirwa omusajja yakola ekivve ennyo ery'Obuganda, era yanyiza Obwakabaka, era yanyiza Abaganda, kubanga omugana wa Buganda Kalule Obote, Maama Miriam Kalule Obote yafumbirwa ani? Yafumbirwa Obote ng'era akeena mujjwa mu Buganda. Kiki kye mwagala okusiiga? Baddiya, kiki kye mwagala okusiiga? Katikkiro, kiki kye mwagala okusiiga? Temugenda kujjawo ekyo, newe munaakola mutya, ebyayita right naawe Obote taliiwo. Kyemugamba Obote yasibye abaana ba Buganda mu makomera. Kyemugamba Obote yamazeewo ettaka lya Buganda lyonna nga tetukulabangako ng'owandiika ekiwandiiko ekikwatako ebyo ebintu. Obote ye yayokya amasiro. Oweekitiibwa Katikkiro, twagala oveeyo owandiika ekiwandiiko ekikangakanga ng'ekyo, ng'okiwandiikira gavumenti eri mu buyinza okutuleetera omuntu eyayokya amasiro ga Bassekabaka e Kasubi. Oba okitegeera? Naye bwe kiba si kyekyo, mujjewo obunnanfuusi. Mujjewo obukuusa n'obunnanfuusi, muli mu kuzannya byabufuzi nga muzannyira mu linnya lya Ssaabasajja Kabaka. Ekiwandiiko ekiva mu Bwakabaka bwa Buganda mu woofiisi y'Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga. Era tuvumirira ekikolwa Kyagulanyi kye yakoze, nga temunnavumirirwa kikolwa kya Museveni kyakola okutwala abaana ba Buganda mu basement nga bayigiriza Olunyankole, nga temukivumiriranga Oweekitiibwa Katikkiro. Tugambe ebyo temubiraba. Ebyaliwo mu 1967 byo musobola okubijjukira era musobola okubiraba. Bino ebiriwo ebiri naawo ebipya fresh byo temubiraba. Oweekitiibwa Katikkiro, bannange mutujjeko obunnanfuusi. Ssaawa zino Kyagulanyi ali mu gatta Uganda. Ensobi ezaakolebwa mmwe basajja mmwe abatudde Mmengo, abasajja abaali batudde Mmengo, nkiddamu abasajja abaali batudde Mmengo bakewaayi. Ensobi ze baakola zonna baagala zikwata bazibika Obote, kubanga Obote takyasobola kwedifendinga. Kyemwagala okugamba Obote ye yaweera Kabaka obutwa e Bungereza yakikola ye, kati yaliiko Baganda balala. Abaganda abalala bakikola bali ludda wa? Katikkiro, bali ludda wa? Mwe kennyini mwe mwesaanyizaawo Kabaka. Muleme kukwata kiso kya mbuzi kitunulire omubazi kireke omussi. Ekiso kyonna mwakitunuuliza Obote. Mmwe abaali amu Ssekabaka Muteesa olukwe, mmwe nga temunneewandiikira mabaluwa, nga temunnabageewandiikira. Okwagala okwerunjira n'okwagala okweteeka mu butala nti you are holy, kumbe you are devil, nga mwebisa amaliba g'endiga. Abaganda mmwe kennyini mwe mwatuusa Obuganda ku kye buliko olw'enkweza mmwe. Nakati ssaawa zino Oweekitiibwa Katikkiro ky'oliyo ky'okola. Weegase n'omusajja ali mu kubba amataka ga Buganda, weegase n'omusajja ali mu kutta abaana ba Buganda, weegase n'omusajja omugwira eyatta Abaganda eruweero n'abamalawo n'atwala amataka gaabwe, ng'oweegase naye ssaawa zino kati okuba Kyagulanyi. Kati si ggwe Kewaayi wa 1967 eyajjawo Beni Kiwanuka. Si ggwe gwolooza abaana tebagenda kusomako mu byafaayo Oweekitiibwa Katikkiro, nga bw'osomye ebyafaayo bya Beni Kiwanuka, nga bw'osomye ebyafaayo bya Kasimanyaani, Ssekabaka Muteesa n'Obote, olowooza gwe tebagenda kusomako mu byafaayo Oweekitiibwa Katikkiro? Tebagenda kusomako mu byafaayo, oli mu kuwandiika history, naawe kennyini bagenda mu kusomako. Mwana muwala oyo nkugambye singa mbadde mumanyi obanga mulinako akakwati nali badde muwa ekyova kkedo.
nalibadde muwayo akabbo kovakedo naye munnange kale munnange nga bwe nkutegeezezza nti luno lutalo luwanvu ku guno omulundi tetugenda kuleka jjinya limu nga sirivuulule ku guno omulundi Robert Kyagulanyi Ssentamu kyakoze addidde bannayuganda n'abakyajinga yabakyajinga bwe yatambula okutoola eggwanga n'abakyajinga bulungi nnyo kakati bwe batyo ebibuuzo balina bingi nnyo eri abo abeefuula nti beba I know much batusomesa history kubanga akatambi akajja mu maaso eyo ngenda soka kuwako Obote nga atutegeeza ebikolobero bya Museveni kuba Museveni atutegeeza nga bwayagala ennyo Uganda bwakulaakulanyiza nnyo Uganda naye ng'ebikolobero bye baakolanga mu kwokya amakolero n'amasomero ate ng'ekyo baakyewako obujulizi muganda wange weewuunya kakati munnange akatambi kali aka Charles Peter Mayiga nga ayita Obote abajega atutegeeza omulembe guno nga bwe guli ogw'omutawaana ennyo omulungi ennyo kumbe bagamba nti ati munnange teri alumirirwa nga talina kigendererwa naye abaana bakoze ekintu protest vote bwe kasita olaba erinnya ekifaananyi akabonero ambuleera tiikinga oba teekawo ekikubo tokibuusa kabokisi ate towandika kigambo kyonna ku ballot paper kubanga tetwagala kalulu nakamu muganda wange kubeera nga kafa ekyo tetukyagala kakati munnange Dr. Apollo Milton Obote nga ayogera alabula abanyankole era nga abategeeza buliriza. This factory was destroyed as we have been told this afternoon soon after the fall of Mbarara in 1979. Nimukimanya ngweji factory yabirega henkure yabirega ekokibwa yahwerekerera obwe Mbarara yahereze kutwarwa amachunguzi. A liberator comes to Mbarara town, he burns the factory belonging to the peasants. Omuntu orukwiza kuchungura akiza muri Mbarara akija kakosye factory y'abahingi abo muri Nkori. Then he goes to Ntare secondary school. He starts burning Ntare secondary school. He's a liberator. Kuyarigiraho nkomuhaguzi nkomuchunguzi kandi yazana Ntare school ishomero ryanye mukomanya na ryata nko kuryose. Now that is one type of liberators. Ogwe no muri ngo gumwe gw'abachunguzi abizira bamo. A liberator who wants to make you be scared. That is a very important man. If you disagree with him, he burns your factory, he burns your schools, he shoots you. Ogwe no muchunguzi we ninga sho muchunguzi cyanjyo orukwija waye wabatikirize nawe akosiye factory yawe akosiye ishomero akakufutera nembuntu. He stood for elections in Nyabushozi and he was not elected. Akarugaya atimbra cyamuzamu yaza Nyabushozi yayemeruka. When he said he was going to the bush, he must have power. He must shoot the people of Uganda unless they give him power. Kureyaremerwe ati nyona zo muchaka nkempehe ati konka abantu ba Uganda bantampira ubwami ati mwija kureba. I want to tell you quite simply, he shall have no power. Ninyenda kubagambira mu mazima. He shall have no power. Ninyenda kubagambira mu mazima. This is the power. This factory is the power. Okay. Kakati Dr. Apollo Milton Obote yali mwankole nga annyonnyola ku Museveni eyali yeefudde omununuzi nti yazze okununula abantu naye nga omununuzi oyo yali ayokyezza ekkolero mwankole teyakoma okwo n'agenda n'ayokya n'essomero ery'Entale gye yasomera n'alyokya era Obote nga yeewuunya agamba nti ono omununuzi gwe mugamba ayagala okubateekamu kye bayita fiya mubeere nga mutya nnyo nti ateekawo embeera ey'obunkenke ate era nga tayagala kubalekera choice yakwesalirawo mulina kubeera nga mumulonda mu buyinza bwe mugaana kitegeeza alina kubatta bussi. Gen. Museveni bibadde ebikolwa bye okuva edda nedda oyo yali Dr. Apollo Milton Obote ng'ali mwankole ayogera era ng'omuvuunuzi avuunula okitegeera kati essaawa eno ekiriwo Muhoozi nga tumaze okulaba ebiri e Tanzania n'ebyali e Kenya yategeezezza nti bo bazibu nnyo singa tugezaako kukola ekyo bo bazibu nnyo kubanga bassi bo bazibu nnyo era n'ekyo Gashumba yakyogera nti bo bazibu nnyo bo batemu ate bassi okitegeera era fiya babadde nga bajja bagiteeka mu bantu mwagala okuddayo gye mwava era ng'ekyokununula eggwanga bakigulumiza nnyo era nga n'obuwanga bw'eruweero babukuŋŋaanyizaawo ng'ekitiibwa
kwegamba mwe mulabo buwanga bo bitibwa gye bali naye ng'ate mwe muli mu maziga mwafiirwa abantu bammwe era balina obbateeka mu kutya ebbanga lyonna muleme kubeera nga muvaayo okununula eggwanga lyammwe. Ka Dr. Apollo Milton Obote yali ayogera ng'ategeeza Abanyankole ti Museveni yali ayokyezza ekkolero teyakoma okunaagera n'ayokya n'essomero naye ebijjukira baabyewako obujulizi nga bagamba nti baabikolanga okuvumaganyisa amagye ga gavumenti mu kiseera ekyo. Kati oyo mununuzi ki nga yeebuuza nti kika ki ekyali baleeta oyo mwe ajja gye muli naye munnange omusajja yali atusibye akatambaala ku maaso yensonga lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu munnange ataliko bbala lyonna nti alina essomero lyayokyeza alina gwe yali abbye alina kuba baleeta ano ba investors jjukira ba investors babeera baabwe amakolero gabeera gaabwe nga bo bali mabega bafuna investeri ebongereza oba ewalala yonna oba China ng'eri alabika oba abadde n'akaduuka katonotono eno bamuleetanga ow'ekitiibwa azze okuinvestinga mu Uganda ne bamuwa ettaka lyabwereere ne balyewa naye nga balyeweereddemu oli oli akola nga proxy kakati olwo ne bamuwa ne ssente bwe kuba kulima njaga eno cannabis evaamu eddagala lya kansa n'ebintu ebirala bye batakkiriza mwe kulima waliwo ebibala mmwe bye batabakkiriza kulima wano naye nga biriko bya ttunzi nnyo e Bulaaya kati ne babba ettaka ne babba entobazi zonna nga beerimbise mu ba investors ng'ate amakolera nago gaabwe kati olwo ne batandika okubeera nga badondola abantu baffe okubawa emirimu ku busente obutono ennyo nga babafuula abaddu bwe bavaawo ne babatiisatiisa nga bwe bajja okubanga bo tebajja kukkiriza naye ku guno omulundi muganda wange kakati njagala tusooke tuwulirize akatambi ka Charles Peter Mayiga ng'atenda omulembe gw'Obote n'Ejamini okubeera egyabajega era ng'awaana omulembe gwa Museveni guno ku bikolobero omwana muwala byatonnyonnyodde era ddala okakase nti yali badde asaana awandiika ebbaluwa nga avumirira ekikolwa kya Robert Kyagulanyi Ssentamu ogenda ku malaalo ga Obote. Ekyamazima obufuzi bwe NRM businga obw'Obote n'obw'Amin mu bintu ebiwerako ekyamazima naye ate muwulire kino obufuzi bwe NRM businga obw'Obote n'obw'Amin atakimanyi tamanyi byafaayo oba tabisomanga bwe kiri naye ate sirowooza nti waliwo gavumenti eyandigeraageranyiziddwa ku mirembe egyo ogw'Amin n'ogw'Obote sirowooza toyinza kubanga tolina mmere neweegeraageranya n'oli ali ekibwa ekimu kuba naye ali bubi munfuna neweegeraageranya kwoyo ali ekimu mu ssaawa 24 gwe tolina kumpi mufaanana omwegeraageranyako otya tusaana okwegeraageranya kwabo be twegomba so si kubajega nga Amin oba Obote ogeraageranya otya Obote omujega bw'oba oli musuubuzi weegeraageranye ku Viva Kojange Mukasa weegeraageranye ku Alhaji Mutaasa Kafeero azimbye hoteri gali kwoleka embala endala ziri wano Kampala endala ziri Juddawa tulina kwegeraageranya ku bantu be twegomba bwe weegeraageranya ku mujega naawe obeera weejegewazza bwe kiri tuli wano mu Uganda nga twegeraageranya ku mulembe gwa Amin oba ogw'Obote banne mubadde mutya tetusaana kugeraageranya Uganda ya leero ku mirembe gyalimu kakikya era njagala kibuuliramu abavubuka mwagala nnyo ebyobufuzi naye omutawaana temuwaayo obudde kulowooza bintu ne mubigenda mu busomyo mubikomya kungulu bw'onyiiga ng'ojuliza Obote bw'onyiiga ng'ojuliza Amin lowooza ogende kino kiruke ku kibondo ku ntobo toyinza kugeraageranya Uganda ku mirembe gyalimu kakikya nga tuwoza mbu waakiri Obote yakola kino Amin yakola kiri ate 10 likyawoomu era baga nti sajja bbi terikola litya teribulwako kalungi naye tekirijjaako bubi mukakengaako toyinza kubulwa kyoyogera ku Amin oba oyagadde ku kinoonya oba Obote
Uganda tulina kugigeraageranya ku nsi bwe twali tufaanana mu gyenkaaga mu gyensanvu nga South Korea, nga Singapore, nga Malaysia, nga Vietnam. Bw'oba oyagala okukola ebyokugeraageranya, bw'oba oyagala Uganda okugigeraageranya, waakiri gigeraageranye ku Kenya oba Ghana oba Senegal oba wadde Tanzania wano. Tanzania nayo Tanzania. Omanyiza ebiseera ebisinga obungi omuntu kasita atandika okwesesa ntegeera nti aba agattagattawo ngene kenyini alaba tebikola point. Dadi Jene Museveni bw'atandika okunanaagira omanya nti byayogera birimu obulimba. Kale kwegamba ayogedde ku Uganda mu biseera by'ensanvu nti bw'oba oyagala ogigeraageranya kitegeeza nti biri bisingira ddala wano. Kati kitegeeza nti ebiseera eby'emabega biba bisinga, kati ssaawa ekitegeeza nti ate nabino byayogerako ebya Bobote biseera by'emabega. Kitegeeza nti Uganda bwe tuba twogera ku bintu bye yalina yeerabidde nti Uganda bano baalekawo ebintu bingi nnyo Museveni byatunze byonna. Bw'aba nga abitunze byonna kati ate Uganda esinga etya emirembe giri. Kubanga mwana muwala atugambye nti enkwe ezo zaaviiranga ddala wano mu Buganda, bo bennyini be beeryangamu enkwe. Okitegeera olw'omulugube gwabwe n'ebigendererwa bye bitategeerekeka. Kati bwe baagala okutusibako essaawa eno babituddiza, so nga bannayuganda kati omulembe oguliwo gwagala kugatta. Kati Museveni ebintu ebyo bye yakapitalizingirako kwe yasinziira okukwata bannayuganda obujega, okukwata obujega tusobole okubeera nga tumuwagira era ne kakwatayo. So nga ate ekinyusi ky'ebizibu ebyo kyali Mmengo awo, ne Mmengo egabanako bulemu, so si nti Obote 100%. Kakati Akena yakoze ekyobuzira okubeera nti yalendoosinze Bobi Wine mu mambuka, era ekyo kikulu nnyo. Awo ensonga ze lwaki agamba nti baamulemesa ogenda ku ballot paper nga oloba Anita Amongo bwe yakola, nga baagala Museveni abeere ng'awagira, nga alongo bawagira Museveni. Where's my mother from? I'm a child of Buganda. So, do I wish anybody bad? No. Do I wish anybody what happened to my grandparents? No. But now we must have a legacy where Ugandans move forward. For a long time we've talked about truth and reconciliation. People don't want truth, they want propaganda, and blame people. Blame this one. Oh, the problem is because of this, the problem is because of UPC. UPC has been out of power for 40 years. Is UPC still the problem? It cannot be. We are still struggling with very simple things which UPC solved and can solve again. Red card cannot stop me from going for national duty. Here we talk about Uganda. Uganda were governed by the Constitution #1. Then the laws, Presidential Elections Act. Am I outside the Presidential Elections Act? No. Was I stopped outside the Presidential Act? Definitely yes. Was it wrong? Yes, it is wrong. And that is why I continue to fight. I continue to seek justice, that I am restored and I be able to put my message to the people of Uganda. And I'm not tired doing that one. I am using every means possible, because even how it was not done through legal or through proper channels. It was done other means. So I'm using the same means to try and put pressure that I'm back on the ballot. That's the most I can say. Yes, sir. We're back. Recently, Museveni has just finished his tour of northern Uganda. And when he talked about the war, he says you cannot know what happened in war, you don't know who, what, people have lost lives. He doesn't know the details of what happened in the north. But Luero, he knows in detail, it is all UPC. In the north, we don't know. So it doesn't add up. This is the same person who's in charge of the same army. And in the north, when I came in 2006, 2005, I found people still in camps. 20 years living in camps. The issue which has been there about compensation of cattle. Every family lost cattle. And cattle in the northern part and the eastern part of Uganda, this is the livelihood, this is the bank, this is the institution under which the families survive. That's how you educate children, that's how you marry, that's how you do everything. It's all based on the cattle.
Then we wake up all of a sudden and we say, no, we cannot pay. Now we're going to do five animals per household. Where is the plan? Where is the budget? There has never been veterinary treatment for the last 20 years. Then you say, you're going to bring animals. Where are you going to bring them for? So for me, these are things which need to be addressed. You're not being honest. Ebigambo ebyo ebyakena nze mbifunamu ensonga nga ziizo. Ensonga esooka. Ekisooka Museveni yateekawo embeera ey'okuba nti nno tweyawula mu kwenenya nga bw'onoogamba nti Abalango banenya Baganda. Abaganda ba Northerners tetwagala Balango, tetwagala ki? Kubanga mwatuleetera Obote kawenke ne biki. So nga ate teri Obote kye yakola Museveni kyatasussanga kubanga n'Obote kennyini yali yeebuno kujja ku Museveni. Ebyokwokya amasomero n'amakolero kubanga Obote yagamba nti teri abalimba nti nno agenda kubawa amaanyi. Ekkolero Museveni yayokyezza gemaanyi gammwe kubanga liregenda okubawa emirimu. Kati bw'aba alyokyezza n'abalimba ati agenda kubanunula abeera abalimba. Power lyekkolero kubanga liregenda okubawa emirimu kye yali ategeeza. Kakati Museveni kwegamba nga tugera tumuzingazingako tumufunza tumufunyaafunya tuti logically kubanga byensonga lwaki kati nze nga Uganda tulaje ntuula wano okubeera nga ntunulira ebintu ebyo akawonvu n'akagga nti Bannayuganda mubiraba ku mutimbagano nga bitambula kubanga bubutambi bwo bwonna bwe buli ku mutimbagano gwe ne bw'oyagala ojja busangako naye amakulu gaabwo agabuli emabega oba okubugattagatta okusobola okubeera ng'obujjamu amakulu ekyo kiyinza okukulema. Kakati munnange Akena mu bubaka bwe asoose n'atugamba nti ye naye kennyini muzzukulu wa Buganda era mwana wa Buganda kubanga maama we wa Buganda batugambye nti omujju ye muzzukulu original era n'ategeeza nti okweyawulawula kyabadde ategeeza nti buli kaseera tuba twebuleeminga buli gamba tulina Robert Kyagulanyi Ssentamu ekintu ekyo kyakoze bwegamba agase Bannayuganda bonna ne babeera nga tebayagala byakwebuleeminga bonna bali eki baseeki kimu ekintu ekikanze nnyo abampimbi era bwe bali entegetege zibafamba muganda wange kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu agase Uganda kyembadde nange sisuubira nti kisobola okubaawo. Kisooka n'akuba opposition n'atujjako abakulembeze abateeketeeke mbwe Mmengo be yateekateeka n'abalala n'abakuba wali era owulira nga balaajana nti Robert Kyagulanyi Ssentamu asaanyizzaawo opposition basaalirwa yatera okubyogera mbwe asaanyizzaawo opposition ebaddewo fe opposition twagala egi emu egenda okununula eggwanga lino etaliiko nziro naye bano abalala bonna bakiguumaaza ng'ente esula ku kyoto abo bampuuga n'abalala nga batulimbalimba n'abalala mwebali boogera nnyo naye njagala okuwulira Bannayuganda kati balabufu nnyo byonna babitegedde. Kakati Akena era takomyawo kati ensonga ya divide and rule nga tuyita mu kwenenya buli omu anenya munne kino byonna tulina okubiziika tubiteeke wali katwagala Uganda mpya yakusonyiwagana yakutambulira wamu okitegedde. Kakati abadde ayogera ku ky'okumuwandula mu lwokaano nti ekyo bakikola kagenderere ekyokuba nti tebayagala yeesimbewo 2026 kubanga balowooza nti baagala Abalango bonna babe nga bawagira Akena. Jjukira ekyo kiyaba Museveni nga baagala Abalango babe nga bawagira Museveni kubanga Akena bwe yeesimbawo Abalango tobanyumiza oba abantu b'omu Northern Uganda awo bajja kuwa Akena omuntu waabwe bo tobabuulira oba anaayitabo bataayitemu bajja kuwa waabwe era ne memba ba Parliament obululu bwonna obuddiddwamu mu mambuka eyo mulabye nga UPC buwangula. Kakati Akena okwendoosinga Bobi Wine kiba kitegeeza kinene nnyo eri okununula eggwanga lino. For the first time ndabyeko ku Balango nga bagamba yes omuganda kakole ki katulembere tugende mu maaso ate ng'ekintu ekyo babadde nga bakikuba nnyo kati ekyo kya bugagga naddala eri abalafubanira enkyukakyuka tulina okirivulegingirako okulabanga tukikozesa mu butuufu bwakyo temuvuma abantu bali mubaleke. Kati bano bwe bagulirira okuvuma oba n'okubeera kati nga Katikkiro awandiise ebbaluwa officially ekyo kyongera okubeera nga kyongera okumwanika kuba abantu bamutunulire bamulaba. Kakati ensonga endala Akena
gy'ayogeddeko nga bwe muwulidde bw'ayogedde kugambye esoose ayogedde ku okweyawulayawulamu okumuwandula ku ballot paper Museveni asobole okukumba obululu bwa Wombo kati n'ensonga endala ey'okubateekamu olutalo ewatali kwennyonnyola emyaka 2 bagimala mu lutalo bwe baalumaliriza eno ne baluwolekeza abambuka mbadde nga nzijambe bagamba wano ku Uganda Atlantic nti bwe baalumaliriza wano ne balwambusa mu mambuka nabo ne babannyogoza nga ne babasika mu bifo by'omu gavumenti mu poliisi naki byonna ne babajjamu ne babasirisa kati ne babeera mu camp IDP camps emyaka 20 ettaka lyabwe ne balibba Salimu Sale yakikonfaaminga nti baali bagulako n'abalalo ne babasindikayo bye byava mu ebyo ente zaabwe zonna ne zirugenda kati Museveni essaawa eno abadde nga gyabalimbalimba emyaka 40 kati we yatuukidde mu kaseera kano ng'abagamba agenda bawaayo 5 naye ezo 5 okuzibabwa balina kumala kusooka mulonda ng'era bw'atera okulimbalimba wano mu bya SACCO ono eyinza okuba kati ng'olaba ebibiina by'ababodaboda abakuŋŋaanyiza ekkololo n'abalala nti bakoleze SACCO agenda bawa ssente era ng'ezo ssente alina zibabwa nga bakoze eki bamaze mulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde mu mambuka n'agamba nti Museveni alina sooka bawa kasooka azibawe kale 5 ente ezo Zeere tulabe nti akoze naye bw'abasuubiza ebyo abeeruwero mu babuuzi kakati ensonga ezo muganda wange okoleka mpozi nga tolaba bulabi bigenda mu maaso naye ensonga nkulu nnyo nti ekyo kibanga okwesumulula akatambala ku maaso omuntu kabadde abasiba ebbanga lyonna Museveni abadde nga asiba Uganda akatambala ku maaso ate Dr. Apollo Milton Obote eddoboozi lyenkuzannyidde nti ensonga y'okuyintimidatinga oba okutiisatiisa bannayuganda nti mumulina kubeera nga muwagira Museveni bwa temumuwagira mulina kufa alina kubatta bussi ekyo yakyogerako Museveni talina mutima gwagala ggwanga lino nti bw'otuuka okwokya amakolero n'oyokya amasomero n'oyokya zibbaasi n'otega zibbomu n'otta abantu olw'okuba yagala kubiiya era nga bwe bakola nti bamanyi n'okuwamba abantu ne bagamba nti nupu yeebawambye kakati ebintu ebyo byonna ebikolobera ebifaanaganako bwe bityo tetusaanye kuwagira abantu bali evil kufaanaganako ng'abo sigadde ndi Uganda Atlantic nga bulijjo ku mukutu gwaffe guno tusinkane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Atlantic nga bulijjo akuume